Kino kye kitundu ekyokubiri ekyayiiya mujja mu nvuba. Mu kitundu ekyasooka twaleka omumpembe akubidde maneja n'omumyuka we aba Kalya and Sons era nga akitegedde bulungi nti baali tebaliiyo ku woofiisi zaabwe kubanga mu nnaku enkulu aba Kalya and Sons tebakola. Kwaniriza ku mukutu ekitundu ekyokubiri kitandika bwe kiti. Nabuukira waggulu anti kaali kakubye bbiri neekaniikirira mu byambalo by'abamasannyalaze nga ngasseeko n'ekikuufiira, essanduuko y'ebyuma byange n'enzira ku mutwe n'akadaala ne kanzira engalo nga nkalengezza. Bwe natuuka ku kaggi k'abakuumi n'enkonkona kaggulwawo muwogo, omuntu n'alingiza nga mmulisaamu ttooki. Namutegeeza nga bwe nali ntumiddwa okuddaabiriza amasannyalaze agaali goonoonese era ne mmulaga kkaada yange. Yaginkwakkulako n'agitwalira munne eyali ndowooza amanyi okusoma. Oli yasoma ng'onammulisizza n'oluvannyuma beegeyamu nga tebannaginziriza nakunzikiriza kuyingira. Baggulawo ne nnyingira nga bwe bannyamba n'okunsitulirako ku bintu byange. Nawanga eddaala ne mpalampa omuti okwali akasanduuko akabagabira amasannyalaze ne ngaggyako. Nagendanga neetooloola ebizimbe nzigula enzigi era nkebera buli awaali akasanduuko ng'alina kye nnoonyaamu. Ddaaki nagguka awaali wandeese, naggula oluggi oluyingira eri ekyuma ekitono nga nkozesa ekisumuluzo kye bampeeseza okusinziira ku nnyinnyonnyola ya yiiya. Munda mwalimu amadaala aga ssementi era okwo kwe naserengetera okutuuka wansi. Ensawo ez'obuwunga ezaali awo naziyitako ku butwe ne nnyingira mu kasenge akataali kaggale akandi mu bwanga. Omwo nasangamu faakalimba w'ebisawosawo, epapulapapula, ebyuma n'ebintu ebirala. Nataganjula era ne mmulisa buli wantu nti lwe naalaba ekyuma naye nga wonna komekome. Emmeeme yannebbika. Okulafuubana kwange kwonna kwali kugenda kufa ttogge. Mba ndi kumpi okubivaako nga ndaba oluggi okwali kwesigamizibbwa ebipapula nga bino ebitindirwa waggulu mu bisenge. Nakiwanula era nga bwe nkiseeseetula mpola bitewa ate nga muli bwe ntya nti oluggi luyinza okuba olusibe. Bwe nalutuukako ne nnyola mpolampola omunyolo nagenda okulaba nga lugguka. Essanyu gye nakyusiza amaaso nga ku kyuma ekissa kasooli. Naye kino si kye nali mpulidde nga kikola. Kale kye nali mpulidde kyali luddawa? Nayongera okunoonya era ngenda okulaba nga amabega wa kino eriyo ekintu ekibikke. Neewagaanya mu kawaatwa ne neetooloola ne nkituukako. Olwakibikkula ne mmanya nga kyali kyekyo ddala kye nali mpulidde nga kikola. Wabula mu kaseera kano kennyini mwe nali ngenda okukyekebejjera ate mwe nawulirira ng'enswagiro ne nnyimirira nga nzenna nkankana ntuuyana mpuliriza n'emmeeme empweddemu. Enswagiro oba yali ya biyenje oba ya mmese oba nawulinkana buulinkanyirwa kutya nga teyaliiwo saamanya, naye okuddamu teyaddamu. Bye nali ndabyeko byali bimaze anti n'abaazigera baazituusa nti nditwala kinene oba nti okwewuliriza. Nalonda akatundu k'akapapula ne kanzira ensawo neefuluma nga ŋŋenderera okulekera ddala buli kintu nga bwe nakisanze. Mba nsiba oluggi amasannyalaze agaali ku kizimbe ekiriraanyeewo ne gatemerezaamu lumu ne gazikira. Nayangwirira ne mpalampa omuti nzizeeko amasannyalaze g'omu kasanduuko ge nali nzigyeko. Olwakimala nga nzisa ttooki yange mu ndyanga nga nzika era nga ntegeeza abakuumi ng'amasannyalaze bwe nali ngamaze okugakola nga gasigadde kwaka. Banneebaza nga bwe banfulumizaako ebyange n'oluvannyuma ne bansiibula. Mba nnaakatuuka ewange ng'amasannyalaze gaddako era okukebera ku ssaawa nga guli 6:30 ogw'ekiro. Nassa ekikkoowe ne nnaabako ne ŋŋenda neebaka era okugenda okusisimuka ng'enjuba yawanze dda embaale. Emirimu gyange nali ngikunsa kinnawadda era nga neesunako olwa bye nali nvumbudde naye ate ne nfuna ekyekango. Nava gye nali nkoledde emirimu gyange ng'obudde buzibye bwe ntyo ne mpita mu kkubo ery'okoloobya lye nateranga okukwata ng'obudde bunzibiridde. Nali nnyanguwa nnyo naye bwe natuuka mu kalungu ne nkendeeza ku misinde nteekeko laadiyo mpulirize amawulire nga bwe nvuga. Emisinde giba teginnaddamu kutaba ne ntuuka mu kkoona ebbye ennyo era ne mpeta mmotoka
nga neekubidde ku ddyo. Mba ndyabula ne neekanga kawege w'etti eriganzikiddwa mu luguudo wakati ng'ekikolo kikombedde ddala wansi ku kisenge ky'olubibiro lw'oluguudo ku kkono ate ng'omusa guli eno ku ddyo gye ndi gubuzeeko katono okunuuna ku muddo ebbali era ng'eyo yeeyimiridde abasajja abakutte amayinja n'ebiggo. Bwe nabakubamu ettaala ne bawanika emikono bannyimirize. Baakootakootera mu gaalumonde kubanga nze nayongeza muliro era n'emmotoka n'engiwunja n'ereegera ddala we baali nga mmaliridde kubasaabala. Baasooka ne beeguumiika n'okutuula ku luggumugumu nga bakyabiyita ebyamannyo wenu naye baagenda okulaba nga ŋŋendera ddala okubayoola ne babuukawo ne bagwa eri n'empitawo. Nawulira ebikompola ku luguudo emabega wange naye nga nze nkutudde. Bwe namalako akalungu ne nserengeta mu kibira nalengera mmotoka bbiri nga ziyimiridde. Emu yali etunudde gye nva n'endala gye ndaga. Nalowooza nti osanga kwaliko eyonoonese nga bandyetaaze obuyambi. Bwe ntyo kwe kusiba mmotoka ne nnyimirira naye nga sigizikizza. Mba nteekateeka okufuluma ŋŋende ndaba omutawaana oguliwo omusajja n'ava ku mmotoka ziri n'ajja we nnali. Yalinnya ekigere ku mmotoka era n'aweta ku mutwe ng'alina ky'ayagala okuŋŋamba. Nassa endabirwamu nkiwulire. Namuwumiza kikonde n'atalantuka n'ensimbula. Nawerekezebwa amasasi agaakwasa akalabirwamu ak'ebweru akalaba emabega. Nalengera mmotoka eyali etunudde gye ndaga ng'esimbula. Natandika okutya nga ndaba engoberera kubanga emmotoka eyange teyali y'amaanyi ng'eyali ensimbyeko. Yajja ng'ensemberera okutuusa lwe yantuukirako ddala. Oluguudo lwali lufunda era ekyo ne kinnyamba abaali bangoberera obutampisa. Buli lwe baabanga bagezaako okumpisa nga neekubira ku ludda gye bali ate bwe baddanga gye nvudde nga nange nkola ntyo. Awo ne tugenda nga tubooyaanira mu luguudo mu ngeri eyo ng'abaali mu katemba wabula nga ntya kimu bazigu kunkuba ssasi. Ddaaki twatuuka watereevu mu kafo we nnali mmanyi nti wabi nnyo kubanga ng'awo abaakola oluguudo baali batinzizzaawo ttaka ne wagulumira ekiwonvu ne kisigala eyo wansi. Nabasegulira nga nninga abakkiriza bayitewo naye nga sikendezeza kumbira okwennali era nabo akatego baakagwamu bajjagawanye bampise. Nagerera ddala nga namuziga z'emmotoka zaabwe ez'omu maaso ziri mu mbiriizi z'ezange ez'emabega n'ensala mmotoka lumu nga njizza gye baali ate ne njijjayo mangu. Dereeva yakolera ddala kye namusuubira okukola. Ndowooza bwe yalabanga agenda okuntomera mu mbiriizi n'asala mmotoka lumu aleme kuntomera. Mmotoka teyadda wabula yeesolossa bwesolosseeyo mu lukonko wansi gye baagisanga nga n'abagirimu be yagenda ewandagaza buli lwe yeefuulanga ebasse. Saasibamu okuyimirira nga ndika. Emmotoka olwagisimba mu luggya ne ntandika okugisiimuulako ettaka nga liringa erinaayogera. Bantubidde mu kusiimuula ne mpulira eddoboozi lya yiiya ng'angamba nti ssebo wange leero munnange emmotoka onoogisiimuula kiro kikujjiddeko nno. Bwe nasitula amaaso nga ndaba ayimiridde ku madaala ntunuulira. Yeeyongera nti jangu bambi owummuleko emmotoka n'enkya onoogisanga. Nasuula wansi ekiwero kye nnali nsiimuuza era yiiya nakkirira amadaala annoneko. Tuba tuyingira n'enzijukira ng'ebisumuluzo birese mu mmotoka. Nadduka n'enzirayo mbigoberere. Bwe nadda n'ambuuza nti ye nga ggwe papa obadde kyotomedde omuntu? Sikyajjukira kye nnamuddamu wabula bwe twatuuka mu nju yafuba nnyo okuwummuza ebirowoozo byange nga nnyumiza obubooziboozi naye kaabula kata anneme okuzzaayo ewaabwe anti ng'omubiri gwonna gunzijjudde ebisulo na buli wentunula ntyawo. Enkeera akabenje ye yali emboozi wonna mu mbaale era kaaleeta ekikangabwa kinene nnyo. Omu ku bafu nnali mumanyi bwe kityo okufa kwe ne kusaabulula essanyu n'okwekulisa bye nnandibadde nabyo olw'okusimattuka abatemu. Ennaku bwe zaayitawo nga n'emirimu gyange gigenda bulungi ebyakabenje ne biseebengera mu birowoozo. Ekijja ate okundeetamu enkenyera bwe buntuntu obwagenda bugwawo. Lumu nasula Kampala naye bwe nakomawo n'ensanga okumpi n'eddirisa evvu obutundutundu bwa sigala n'enfa eringa omuntu we yamaze ebbanga ng'asiisidde. Ate ne wabaawo embwa ya muliraana lwe yasula nga yeetala eboggola
Leero ano amala ntegeeza enkeera nga bwe yali alabye abantu ekiro nga bakukunuka emmanju mu kakomera kange, naye bwe gwatuuka kunteera kanywa okawulire mu mwenge gwe nnalinywako ne ngulekaawo ku mmeeza mu bbaala ne nfuluma nga bantegeezezza nti waliwo omukyala ebweru eyali anneetaaga ate ne simusangayo, wabula ate mu bbaala ne siddayo wadde nga eyali obwedda ntunuulidde nanywa omwenge ogwo n'alwala kubula kufa ne mmanya nga ndi muzige njiggibwa. Weewaawo ebyo byali byeraliikiriza naye nga tebitiisa nnyo era nga tebinsiguukulula mu mbaale kubanga ng'ebyo mbega byalina okusisinkana okutebuka n'okugumira mu mirimu gye egya buli lunaku. Wabula ekijja okunsimbula bye bigambo bya Yiiya. Twasisinkana busisinkanyi nga buli omu ali ku gage n'aŋŋamba nti bannange lwaki okugwa ku kintu ekikulu kityo n'otombuulira nako? Ko nze nti kintu ki? Ko ye nti ekyokutomera mmotoka era eyafiiramu abantu. So nakulaba ng'opapa omanyi nawulidde nga abapakasi bagamba mbu gwe wagitomera n'oleka ng'egudde eno dduka ti era bannannyini bantu abafiiramu balina abantu be baaguliridde okukuwoolerako eggwanga. Ko nze owa ekyo nno kitalo ko ye so nno ggwe bambi oyinza okubiyita eby'olubalaato ng'olowooza nti nnimba. Naye abasajja abapakasi tobessaako batera okuba n'amawulire ameekusifu te nga matuufu. Naye lwaki tewambulirako? Eddi lwaki? Ko nze nti ekyamazima motoka sigitomerangako, gwe singa nagitomera eyange teyandyonoonese. Ko ye nti nze bannange eby'emmotoka mbimanyi. Bwe twayawukana ne ndowooza nnyo ku bigambo Yiiya bye yali awulidde era ne nsalawo kuva mu mbaale ng'akabi tekannaba kunsazaako nsingo, naye nga bwe ŋŋenda ne Yiiya simuleka. Twalabagana wayiseewo wiiki emu ne mmutegeeza ekirowoozo kyange nga mmaze okusannyalaza akuuma akakwata ebigambo akaali mu ssaawa ye. Omanyi okuva ku luli lwe nasumulula essaawa eyo lwe nabanga ngenda okwogera naye byentya nti byakutuviiramu emitawaana nga mmala kukasannyalaza n'ebima byange ebyakolerwa ku kisinziiro ky'engatto. Yiiya yasiima era nakkiririzaawo ekirowoozo kyange, bwe tutyo ne tutandikirawo okuteekateeka eby'emmumba yaffe. Munnange yatandika okukukusa n'okusomba musolesole obuntu bwe obutonotono obw'omugaso ng'abuleeta ewange. Ennaku bwe zaagenda zikendeera ne ŋŋenda e Kampala ne nnunayo mmotoka yange entono era ennene ey'omulimu ne ngirekayo. Twayongera okukakkalabya emirimu gyaffe ng'obwedda abalabe baleme kulaba kantu konna kabeesittaza nga batuliimisa kabawaliriza okuwunjukira mu kkubo ly'enteekateeka zaffe. Olunaku olulagaanye lwalwedda ne lugguka. Lwali lwakuna era twakolera ddala emirimu gyaffe nga bulijjo okutuusa ku ssaawa ezinnyukirwako. Obudde olwawungeera ne tusisinkana mu bbaala emu gye twali tulonze olw'ensonga eyo. Twalirize ku budde kubanga twali baakusitula ng'abantu tebakyatambula nnyo. Nasaba ebyokunywa n'ebyokulirako naye nga munnange apakuka bupakusi. Mpozi olw'olugendo okumusala. Tuba tuteredde tulya tunywa, Yiiya n'ansunyaako. Yali alabye abavubuka abakozi b'omu Kalyan Sons Limited nga batudde beesudde mu bbaala. Nasooka kulowooza nti baali bazze kwesanyusa naye ngenda okulaba nga batuulidde ddala luwukuzambugo n'okusuuliza enziisoyiiso we twali tutudde era nga waliwo n'abaali batandise okubongootera ku ccupa zaabwe. Awo ne ntegeera nti baali bakuuma ffe. Neebuuza yali ababbidde ku lukwe lwaffe naye ng'okumanya ekyo bwe kwali kutatuyamba kye twaliko nakireka ne ntandika kutetenkanya ngeri gye tweseebulula ku bantu abo. Twali tuteekwa buteekwa kugenda ku olwo nga tetukyasobola kulagaalaganya oba okulindiriza yadde ng'olukwe abampembe baali baluguddemu kubanga ng'okutta entegeka yonna mu kiseera ekyo kuba kubereka mitawaana ku ginnaagyo. Obudde bwali butuyitako nga n'abantu bagenda bakeewa mu bbaala ate nga n'abatukuumiridde tebaseguka. Bwe ntyo kwe kuyita omuvubuka bwe twasaagasaaganga ne banne bajje batwegatteko emmeeza eggumire. Bwe bajja ne ntandika okusunda omwenge ogw'ejjinjirizi. Nalaba ekintu kyonna kitabye ne ŋŋenda mu kayigo ne mpandiikira Yiiya ku kipapula ebintu bye nnali njagala akole. Bwe nakomawo ne mpisa wansi w'emmeeza ekipapula kye nnali nzinze akakomma era n'ebisumuluzo by'emmotoka ne mbimuwa.
yasituka n'agenda mu buyigo. Yavaayo ng'atandise okutunula obubi ennyo era yamalayo akaseera akatono n'addayo ng'alinga agenderera ddala okutanaka. Bwe yavaayo teyadda ku mmeeza newankubadde ng'essweta ye yali ekyalengejjera ku ntebe kwe yali atudde. Wabula yagenda butereevu n'akasawo ke mu ngalo n'ayimirira mu mulyango omunene ogufuluma nga yeesigamye omwango era yeewujjisa akatambaala. Namukoowooza ettamiiro akomawo era n'aŋŋamba nti ye yali ajja kudda ng'amaze kufuuyibwako empewo. Yagenda ng'aseesetuka mpola ku madaala n'afuluma. Bwe nalaba ng'atandise okukola ekyo ne nteeka ssente mu kyuma ne kiyimba n'embiibyange. Bwe nalaba ng'atandise okukola ekyo ne nteeka ssente mu kyuma ne kiyimba n'embiibya ag'ekitamiivu. Bwe nakomawo ku mmeeza nga n'entuuyo nzisaza bibatu n'ensumulula amacupa ag'oluvulugiriro era emu n'enginywako katono n'engirekaawo. Nagendanga ngabira abantu amacupa g'omwenge mu ngeri y'ekitamiivu era n'eccupa emu n'engyasa. Neeyambulamu ekkooti n'engisuula ku ntebe awaali omuweereza ne mubuuza obuyigo gye bwali so nga nali manyiyo bulungi kubanga nali nnywereddeko mu bbaala ey'enfunda eziwerako. Yabundagirira n'ekkaaze. Bwe nagenda nakomawo kumpi n'enzira ne mmutegeeza nga bwe nali sibulaba. Yalagira omukuumi yali awo antwala abundage. Yantwala era bwe yamala okunzigulirawo akalyanga akamu yaleka nnyingira ngaddayo. Olwayingira ng'oluggi ndusiba nga nzigyamu ngatto nga ntugga bukoba bwazo nga mbuyisa mu bulago nga nzisuulira ku mabega ekyo olwaggwa nga nzikiza ettaala eyalimu nga nninnya ku kitebe kya buyonjo nga nsindika akamooli k'oku ddirisa nga kagguka nga nninnya ku lubugirizi olw'eddirisa nga neesitula nga mpisa amagulu mu kamooli nga neewaganya mpolampola nga mpitamu n'ebinuubule nga nsimba ebigere nti ku kabebenu k'eddirisa ak'ebweru nga nkunukkiriza payipu ya buyonjo nga mpalabukira okwo yogayoga ku ttaka. Nasiriikirira nga bwe mmagamaga mpuliriza obanga eriyo akakuba nga teri. Emmanju teyali ttaala wabula ebiriroliro ebyayitanga waggulu mu madirisa nga bye bimulisaayo. Bwe namala okumatirira ddala nti kiri mulaala tewali andabye ne ŋŋenda nga nsotya mpola nga bwe neerimba emabega w'emiti ndaga awali emmotoka. Nasanga yiye atudde muli nga nsimbula. Twagenda bulungi okutuuka eka mmotoka n'engisimba mu kisasi era n'ensomba obuntu bwaffe bwe twali tutwala nga mbussaamu. Mba mmaliriza era nga ngenda kukima munnange mu nju tusitule ne mpulira nga mmotoka eyimirira okumpi n'omulyango gw'omu kakomera gufuluma. Oluggi lwavuga ng'olugguddwa ate ne luggalwa. Nasojjolimba ŋŋende ndaba omuntu gwe baggyeemu kubanga nateebereza nti era abaggyeemu muntu ate ki. Bwe natuuka ku kakomera ne nkawenneenya mpola nnyo ne nningiza. Nagenda okulaba ng'omuntu asitamye ebusukka kkubo ddala ono gwe baali baggyeemu. Kino nali sikyetegekedde. Kale kati nali ŋŋenda kukola ki? Nalowooza nti singa twali tutikkidde ddala mmotoka ne tugenda lumu bwe twava mu bbaala osanga bino titwandibirabye. Naye kati ekirowoozo kwali kukaabira mata gayiise anti ng'obwayiise tebuyoleka. Bwe ntyo naddayo mu nju. Munnange olwandaba n'amanya nga waliwo ekitabuse mu nteekateeka yaffe kubanga yasituka n'ajja mangu wendi n'ambuuza kyembadde. Saayagala kumutiisa bwe ntyo ne mmubuulira katono ku kye nnali ndabye era nga mmugumya nga bwe twali tujja byonna okubivuunuka so nga buteba nali sinnamufuna. Twatuula mu ntebe nga tusirise buli omu alowooza bibye. Mu butotoba bw'ebirowoozo ebyanzijira mwe mwali n'ekyokuleka yiiya embaala empaguze endume bw'omu naye ng'ekyo sikisobola kubanga okusinziira ku bye nnali nkuŋŋaanyizza ku bawala ababiri abaamusooka okukola mu kampuni eyo nga nnyinza okuteebereza ekiyinza okumutuukako nga ŋŋenze. Twali tujja kugenda ffembi oba tufa tufiire wamu anti nga mpawo magombe gazza. Kino kyali kifuuse ssemusota guli mu ntamu. Namalirira n'okukozesa emmundu singa nyigirizibwa ennyo n'endaba nga ye neetuwungula. Naddayo mu mmotoka n'enzija basitoola ennene mu mugugu mwe nali ngisibye n'engiwagika
we natuula neezirayo mu nnyumba ngoberere munnange tusitule. Mba nnyingira nti omusajja mukwano gwange n'ajja ng'avuga liroole ery'ekyana n'alisimba mu mbiriizi ku lusegere lw'emmotoka yange. Yavaamu ne mmwaniriza n'okumulamusa nga bwe tuyingira mu nju. Nali musuubizza okumuwola ensimbi, ekintu ekyali kinvudde mu mutwe mu kiseera ekyo. Bwe namala okutuukiriza kye nalagaanya, munnange ne mmubuulirako ku bizibu byaffe nga mmusaba atuyambe, anti balugera dda nti ndi mugezi era neeyalumanya nga yakkiriza era ne tukola pulaani bw'eti. Yafuluma n'agenda mu limotoka lye nga ndi ku madaala n'atandika okugolongotanya ebintu nga balagiriza nti owange ebintu byo sibiraba, osanga mbirese wali we ntikkuliddeko ebyange, so nno mbikutteko n'okubikwatako. Yiiye tukole tutya ate nze nkya siibeewo ngenda ku safaari, naye ndowooza ekisinga kanzireyo mbikime. Yatokosa mmotoka ate n'agizikiza ng'agamba nti owange ndowooza obutalwisa nnyo mukyala, kaŋŋendere muno omukako lino ligira lisigala wano, ye ebisumuluzo biriwa? Neefubitika enju ng'abigoberera so nga biri mu mpale. Bwe navaayo ne mbimukwasa n'ayingira akamotoka n'akatokosa, nze nenzirayo mu nju. Yalwawoko era ng'owulira alinga akikiitana n'ejjiya, n'oluvannyuma yafuluma n'aleka nga katokota n'ajja ng'aleekanira waggulu ng'abuuza jjiya edda emabega w'eri. Nafuluma ne ngimulagirira yaddayo, naye aba asimbula ate n'avaamu. Konze ate kiki ko ye neerabidde kabuuti n'enkofiira yange, omanyi nze tetwawukana nabyo ne buba kiro. Konze nti mwe muli yuniyani ye kuwolereza ku mulimu yetetyemuka. Mu kaseera kano yiiya we yeemululirira n'atuyitako n'agenda yeezinga bugongolo mu kamotoka. Nakoleeza ettaala ey'oku lubalaza ne tuyingira. Nayambala kabuuti n'enkofiira era mba ntuuka ku madaala, munnange n'azikiza ettaala n'ajja njogerera ku kibegabega nti mukyala tonyiga nkomawo mangu bakuzzeeyo, wamma ogira omuwa ku kabisa ako ke nnabadde nnywako nga bwe munyumya nkomewo. Twali tufuluma ne ndaba omuntu eyeenyigiriza ku kakomera nga n'okwewa olubuto osanga kwatadde. Nkakasa nga teyanneetegereza olw'engeri gye nnali ntuutiddemu mu kabuuti n'enkofiira. Nasooka kuvuga nga mbuzaabuza gye twali tulaga, n'oluvannyuma nga nkakasizza nti tewali atugoberera ne ndyoka nnambika olugendo lwaffe. Ebintu yiiya bye yali yeerabidde ewaabwe tetwabinonayo, nga ntya nti tebirwa kutufuukira kalo ka nkoko ya nnambi nnantutululu. Bwe navugako ekitundu ne nnyimirira, yiiya n'ava emabega obwedda giri yeefunyidde n'atuula mu maaso era ng'olwo lwambuulira ne bwe yali asuniddeko ku muwala mukwano gwe nga bwe twali tujja okugendako awantu okulambula ku nsi okumala ennaku 2 era n'amusaba mulabiririrengako awawe. Osanga nno ye yagatta ennimi, ebigambo ne bituuka ku babuggala era ng'osanga kubuuliddeko tontundo ono ye yavumbuzanga yiiya ng'abumba. Ekyali ekirungi baali tebaamanyira ddala ludda gye twali tulaga nti balituwondera, ate nga n'essaawa yaabwe yiiya bwe yali agireseeyo mu kabada y'omulimu nga bwe namukalaatira akole. Twatuuka bulungi mu Kampala nga tukooye n'otulo tutubooyaanako naye nga tujjudde essanyu. Munnange enkeera yaserengeta mu kkooki, mukwano gwange oli gwe twaleka mu nju yannyumiza ng'aleese ebintu bye twalekayo era byasooka okugenda nabyo e Mombasa. Nti bwe twagenda nga ssaako kyuma nga kiyimba, yagera nga tutuuse ng'eyiganga ng'akoleza ettaala y'ebweru ng'afuluma ng'ayimirira ku lubalaza, buli omu amwetegereza ng'asiba luggi ng'atokosa liddogodo lye ng'asimbula ng'agenda. Ettaala yagiddira nkya okugizikiza. Omuntu gwe nalaba yeekwese ku kakomera naye yamulaba era n'alaba n'emmotoka okumpi mu butiititi nti naye tebaamugoberera, wabula nti singa baakikola yandibafutizza, anti nga ye teyeemalikirwako bulenzirenzi ng'obwo ti era nga yataamye tewaba amutaasa. Eky'omukisa omulungi ye yalowooza nti baali banjigga lwa muwala kubanga yambuuza nti naye owange nga ye olwo oluwala walukukulira wa? Mbadde ndowooza nti nja kulusanga wano nga lwe lugatokosa, naye ko okuba oluntu lulungi. Abasajja ne bwe lwali lubattiŋŋanya, lulina amaaso bwe lugamulungula luti kugambi agannawolovu gadda ku bbali, naye banne wabatebuka. Kyokka era gwe lwali lusinga okwagala nze nalulaba, lwagiranga ne lukusuulizaayo oluuso, ye ate lwakkiriza okugenda naawe singa lwalina gwe lusuuta.
asigaddeyo waava ku bakazi terwalikkiriza. Ye embaga ya ddi tutungise amasuuti, konzi bakugambye nti ŋŋenda ku luwasa, ko ye bw'otowasa olwo ate oli wasaani, konze nti abalungi ndagala nnamu era ŋŋoma mpunde, ate nno yakaaba embwa ya nnamaaso, ko ye nti abeera kuba tewandikukuse naye otyo. Amagezi genkuwa omuwala muwase, twenyigire ku mbaga naawe otulabe. Twaseka era ebyo ne biggweera awo. Ekyo kibadde ekitundu ekyokubiri eky'essuula eyayiiya mujja mu nvuba. Weebale kuwuliriza.